Olunaku lw'abazaalisa mu nsi yonna lwagunjibwawo mu mwaka gwa 1992 nga ensonga eyaleetera olunaku luno okugunjibwawo kwe kuba ntusobola okusiima abo abakola omulimu ogw'okuba nti bazaalisa kubanga we batali obulamu bubeera mu matigga mu kaseera ako omukyala ng'asuubira okusindika omwana. Nze Grace Bayiga oli mu programu Sayansi W'obulamu nkwaniriza kawungeezi ku olwaliro. Tuli ne Dr. Specioza Kazibwe ono muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku by'obulamu n'obungi bw'abantu. Anyumirwa nnyo okubeera n'abantu abali hands on. Anyagala nnyo abazaalisa bannanseezi kugamba abantu abali down on the ground abaagala nnyo. Dr. Specioza okulikeyo mu peace and security. Munnanga ate bwe tutabeere na mirembe mu Afrika abazaalisa banazaala abaana baffe ne babeerawo. Kale ekyo kikulu nnyo. Tulina kutandikira kulaba ng'emirembe gibeerawo mu nsi nga teri ntalo, obukulembeze bubeera bulungamu. Olwa Afrika tutandika okunyumya enkulaakulana eneetambula etya era bw'etambula kiki kye tuteeka mu nteekateeka kye tutegekera abo abazaalibwa. Naye nga tujja tujjukira olunaku lw'abazaalisa nga nnaku z'omwezi 5. Njagala oyunga eddoboozi naawe ate twongere okusoma ku mulimu guno ogw'okuzaalisa. Abazaalisa aliwo mu nkola ey'ekizungu ate ne tubayo ne bannaffe bali bamulerwa nabo babeera bazaalisa. Naye njagala otusooka otunnyonnyole obuzaalisa kyeki, midwifery oba kyeki bwenkyogedde. Obuzaalisa okutwalira awamu oba mu bumpimpi y'oyo omuntu asobola okutegeka omukyala nga tannafuna lubuto n'amulabirira ng'ali lubuto ate era n'abeerawo nga n'omwana amuzaala omukyala oyo ate era n'amulabirira paka omwana oyo ng'awezezza omwaka gumu. Oyo ye muzaalisa. Kubanga omwana okufuluma obufulumi ajja kufuluma naye kati abamu tebafuluma bulungi n'engeri omukyala gy'abeera nti omubiri gwe guba gukyuka kyetaagisa omuntu abitegeerako n'amuwabula n'amulungamya bulungi ye maama abeere bulungi mu mbeera eyo ey'olubuto ate n'omwana ali munda naye abeere nga mutebenkevu bulungi. Enkolagana wakati w'abazaalisa ab'enkola ey'ekizungu ne abazaalisa bamulerwa twabogerako last year we twakyaliza mukyala Nalubega owa wano Namugongo. Enkolagana eno erina kubeera etya? Nze nno jjajjange yali muzaalisa, maama wange yali naasi muzaalisa. Kale ebintu ebyo enkola eyo ey'okulaba nti nno abazaalisa abo abazaalisa bajjajjaffe ffe be twavaamu nabo balina amagezi mayitirivu. Kwegamba ono omuzaalisa ono gwe bayita ow'ekizungu yayongeramu luzungu nakumanya nti eddagala lino kubanga abazungu bajja babitegese bulungi. Naye n'omuzaalisa owaffe alina engeri gy'alungamya omukyala mu mbeera ze ez'obuwangwa bw'omuntu oyo ali olubuto n'olaba nti okuzaala bazaala bulungi. N'ekirala njagala bannayuganda bakitegeere bulungi nti omuzaalisa abeerawo kuyamba mukyala oyo yeetegeere bw'aba afunye ekizibu amuyambe. Naye ku bakazi abali embuto 10 omu yekka yajja okwetaaga omuntu okumuyamba omwana okufuluma. Naye bano 9 oba waliwo omuzaalisa oba tewali omwana ajja kukola ki? Ajja kufuluma. Ekyo njagala buli omu akitegeere kubanga mu Uganda tumanyi nnyo nti medical care. Nze mbabuulira ekituufu ndi musawo mutendeke. Bannayuganda bwe tutaategeere obulamu n'obulwadde enjawulo eyo
kwegamba buli mukazi afuna olubuto yeetaaga okumanya nti nno alina kusooka kukwatagana na muzaalisa. Kati omuzaalisa ono ye yandibadde amukebera n'amanya embeera ze n'amuweereza. Omu ku bakazi 10 omuzaalisa baalabye yajja okwetaaga okugenda ew'omusawo omukugu. Naye ennazi kuno buli omu. Kale omuzaalisa mu system mu ngeri y'okutegeka ebyokuzaala okuzaalibwa embuto, abawala abato abatannafuna mbuto abakola ki, omuntu oyo omuzaalisa muntu mukulu nnyo. Bwoddira abantu nti tuli wano 10 oli doctor obstetrician ajja kukola ku muntu omu, gw'olungamya abakyala 9 mu ngeri y'obuzito, okumanya obuzito obw'obulamu obutali bwa bulwadde. Omukyala ono omuzaalisa oba azaalisanga bajjajja be bazaalisanga oba yasomerako emulago oba Arua oba luddawa, abo abazaalisa bantu bakulu nnyo. Olina oyogedde nti maama wo yali Nansi muzaalisa. Ninjagala muze Nansi n'omuzaalisa enjawulo eri wa wano. Anti bannansi be bano abayamba abasawo mu malwaliro, naye omuzaalisa asobola okukola obwomu n'akusala ng'ozaala n'akutunga. Mu kitundu kyaffe kiriba omwana bw'abeera munene akuteekako bulungi drip buli kimu. Omuzaalisa asobola okubeera kye tuyita practice ye, kubanga engeri gye bamutrainingamu oba gye bamusomesa ebyo byonna aba abiraba. Ne bw'abeera ono omuzaalisa ow'ekinnansi nga bwe walaba ennamugongo we twagenda, naye alina abawala n'abakyala batendeka bamaze naye emyaka nga 10. Ku baana abo bonna be bazaalisizza. Apprenticeship kintu kikulu nnyo. Kati omuzaalisa ono abeera apprentice w'okulaba nti ekitonde kino obulamu buno obugenda okujja mu nsi butandika butya, bubeerawa, bwe bufuluma butya. Kwegamba ebyo byonna mu polisi wano tusukkulumya nnyo baddokita. Kituufu agenda ewa dokita abeera bubi, naye ate omu ku 10 ku bantu 10 yagwanidde. Omuzaalisa ono omuzaalisa asobola okuhandolinga bano 9. Nafunako accident nga ndi mu industry ngenda Kasese, emmotoka neetukuba nenfuna accident nemenyeka eggumba lino. Kati waliwo clinic awo Kasozi nga tonnatuuka Sembabule ku ddyo. Kaakati bwe natuukawo kaali ka midwife. Kati bwe yandaba yali ammanyi, dokita nze naakusobola konzereete tunga bwoti nga tuli babiri ne midwife we, emimwa gino nga gyonna gimaze okuyulika. Naye Nansi awo yandidduse misinde. Naye midwife kubanga yayigirizibwa okutunga ekitundu kiri, ekitundu ekyo kirina emisiwa mingi, bw'okisalako omusaayi gujja mungi n'omumwa bwe gwali. Kale nze bwe mbeera omulwadde n'ogamba nti mbuulira ani gwe wandyagadde okusanga ng'ofunye accident, muzaalisa. Birungi ki ebiri mu kuzaalisa obulungi abakyala wamu n'okulabirira abaana be bazadde nga tusinziira ku buzaalisa? Ekikulu omusoga akoba ati mwene enkovu n'amana bwesiiga. Abazaalisa abasinga bakyala. Kati bino omukyala byayitamu byonna omuzaalisa ono aba yabiyitamu, abasinga ku bo, kubanga aba yayita mu kiseera ekyo ekyokulwala okugenda okufuna menstruation, amanye ebizibu ebyo. Kyenva ngamba nti nno kubanga ebintu ebyo byonna bikwatagana ne mu ngeri
embeera ze tubeeramu nga tukuze ogenda kufuna lubuto, omuzaalisa ono yandibadde atandikira awo. Kwegamba kyenvudde nga nti singa ne sisitimu zaffe ziplaninga adolescent health, kubanga abanoonya emirimu bangi, naye omuntu bw'asalawo okubeera omuzaalisa abeera muvumu. Ne tubeera nga be babeera eyo ku parish ne bakola club z'abaana, si kubasomesa bya sekisi byokka, mbu omusajja omusanyusa otya, nedda, naye okumusomeseza ddala omubiri gwo kiki kye gufuuse. Katusooke tumulemuko katono. Bw'oba oyagala okwenga ku program, genda mu ssimu yo uwandika ekigambo science. Leka wakabanga otusindikire obubaka ng'oyita mu kibuuzo oba ng'otuwabula ku ekyo ky'omanyi. Osindike ku 8338. Essaawa eno katusooke tumulemuko katini, oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo.